Twalondayo olulimi. Olulimi mu buwangwa bw'omuntu kye kimu ku bintu Katonda byawa omuntu mu kuyita mu nsi eno bimuyambeko. Era olulimi lukola kyamaanyi nnyo ku muntu okubeera successful oba obutabeera successful mu byonna gwe by'omanyi. Okumanya olulimi lw'amaanyi mwe tuyita okussaawo enkolagana ne Katonda waffe eyatutonda. Okumanya olulimi lw'amaanyi, Katonda bwe yali alwogerako oba ng'alutuwa yagamba, baani abamanyi ku Bayibuli muwanike ku mikono. Saagala boogerera mu batabuli basumi, njagala basumi abamanyi ku Bayibuli muwanike ku mukono. Kale abatagimanyi, kale abateekakasa oba bagimanyi oba tebagimanyi. Kakati mu kitabo eky'olubereberye ye Genesis essuula ey'e11 olunyiriri olusooka mpaka ku lwokutaano waliwo emboozi awo eyogera ku lulimi nti ensi yalimu olulimi lumu, abantu baali boogera olulimi lutya. Naye abantu abo ne bagamba tusaasaane mu nsi muno, naye nga tetunnasaasaana. Ndi mu kusoma Bayibuli. Tuzimbe ekibuga, naye mu kibuga ekyo tusseemu omunaala omulongooti ng'ogwo nga gwambukira ddala okutuuka mu ggulu. Kati olunyiriri olwokutaano Katonda n'abalaba boogera olulimi lumu. Wulira amaanyi Katonda ge yassa ku lulimi, n'agamba nti abantu abo tukke gye bali. Katonda nakka n'agamba nti abantu bano olw'okuba boogera olulimi lumu bajja kusobola okukola buli kye banaaba baagadde, buli kimu bajja kukikola. Ebyaddala bajja kuzimba omulongooti ogwo batuuke eno mu ggulu. Tukole tutya? Tubawe ennimi ez'enjawulo babe nga tebakyakwatagana. Wulira amaanyi g'olulimi. Era omulongooti gwakoma awo, tombuuza nti guli luddawa, mbadde nsoma Bayibuli. Guyinza n'okuba nga gwe guno. Naye kyembadde nnoonyaamu oba okawulidde Katonda ke yayogera nti abantu bano bwe banaabeera n'olulimi lumu bajja tewali kye batajja kukola. Oba okategedde g'emaanyi g'olulimi. Era nammwe nkakasa mukimanyi nti omuntu bw'omugamba nti owaayo tunaagenda e Bulaaya nti omanyiimu ku Luzungu nti lwemmanyiimu terusobola kunsuza njala. Oba okategedde amaanyi g'olulimi. N'olwekyo y'ensonga lwaki twassaamu nnyo nga Radio Buddu, olw'okuba olulimi is one of the important tools God gives human beings to thrive, okuyita mu nsi muno. Abasiraamu muwandike ku mukono abamanyi ku hadithi. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yagamba nti omuntu bw'ayiga olulimi lw'abantu abalala aba awonye wickedness. Mu Luzungu simanyi mu Luganda bwe naki wickedness, obubi bw'abantu abo. Oba okitegedde? Abakyayina abo mubalaba ku ssaawa eno basobola otugeera era ne bagamba nti myaka 5 tukomewo wano, abantu bano tubawe obutwa. Basobola okyogera nga batudde awo. Naye olw'okuba temumanyi lulimi lwabwe temusobola kumanya bulabe bwe bagenda kubatuusaako. Ate nno weewuunye kakabeere kalungi nga tebaagala okubakola era temusobola kukamanya. Akati g'emaanyi g'olulimi. Mu Quran ssuula ya 55 bagiyita surati Rahman. Allah agamba mu ssuula eyo, ngenda kusomako essuula nga 4 zokka, Katonda ayogera ku lulimi. Y'ensonga lwaki ffe Radio Buddu tulusoosowaza nnyo ne twagala abaana abo bave wansi nga bategedde nti kikulu nnyo omuntu okumanya olulimi lwe n'okulwogera n'okulutegeera. Okumanya kikulu nnyo. Bagenda na kusomerako, omu mwaka mulamba, omulala ttaamu 2, babawadde ne basale wali. Oba okitegedde? Naye mbadde njagala kubasomera aya ya Qur'an, surati Rahman. Katonda agamba billahi minash shaitani rajim.
atandika agamba nti Ar-Rahman, ekitegeeza nti omusaasizi. Katonda yeeyogerako nti nze ndi musaasizi. Allama al-Qur'an, ye yasomesa ekitabo ki Qur'an ng'akisomesa omuntu nabbi we Muhammadi, naffe abasigadde ne tuyigira ku nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Eyokusatu n'agamba nti halaka al-insani, Katonda ye yatonda omuntu gwe nange. Katonda agambye nti nze natonda omuntu. Kaakati wulira akasembayo, essuula ey'okuna, allamahu al-bayan, ne muyigiriza okunnyonnyola ebigambo. Olwo si bwe lulimi. Katonda n'akuyigiriza okunnyonnyola ebigambo. Nsobola okuwanvuwa ennyo naye kankikomyawo. Kale olulimi kyamaanyi nnyo, nga buli muntu asaana okulussaako ebirowoozo. Olulimi ewaffe gye tuwangaalira, nze nammwe tukkiriziganya. Singa kati essaawa zino ntandika okwogera Oluzungu, naye njogeramu akagambo k'Oluzungu nga tokategeera bulungi oba nga tokawuliranga ng'okawulidde kusooka, tontya? Okakasa tontya? Ate oba osuna ne ku munnaku tudde ku balinoga nti omusajja yasoma. Ne bwe mba saasoma nga akagambo nina we nakakopi, ng'ogera wano ne muvaawo nga mwena mukakasiza nti nakola ki? Ng'ate muntidde. Kati ge maanyi g'olulimi. N'olwekyo tuteekamu nnyo mu lulimi luno, kubanga amaanyi g'omuntu n'okukola ebintu ebisigadde byonna mu bulamu byesigamye ku lulimi. Olulimi gwe musingi. Ebyo byonna mbyogedde nga mbigambamu abazadde. Manye ennaku zino twajjirwa okusoma, osanga omwana nga Oluganda talumanyi, Olunyankole talumanyi, nga n'Oluzungu lwe mumusibako talumanyi. Ge mazima amatuufu. Gwe bw'oba oyagala kukakasa funa omwana wo wasini ey'omukaaga, omanyi nti asomye ey'omukaaga zino ezammwe ez'omukyalo, oteekeko TV awo, oteekeko CNN oba BBC, omugambye nti nzivuunulira bye boogedde. Bagambye nti Trump yakoze atya. Naye naawe okumutesitinga bw'oti oteekedde okubanga naawe omanyi. Bw'oba tomanyi gwe funaye amanyi amukutesitingire, ojja okukakasa nti tuzadde abaana nga tebalina musingi munywevu mu lulimi kwe bayimiridde. Bali awo Oluzungu talumanyi, Oluganda talumanyi, Olutangole talumanyi, ali mu makatikati awo. Byonna bimubuzaabuza. N'olwekyo ffe nga Reediyo Buddu, olw'okuba tuli ba reediyo ya muntu wa bulijjo, twamanya nti amaanyi g'omuntu gali mu lulimi lwe. Amaanyi g'omuntu gali mu luki. Kababeere bano abaasoma Oluzungu, era singa ayogera ne bwaba ng'alina masters n'akuba embogo mu Luzungu, mwena mugamba muti yakola ki? Alabika atulimba. Ebyo ddala ne bwaba tabalimba ng'omusajja yasoma. Dokita alongoosa omuntu n'ayimirira wano n'akwata akazindalo n'ayogera Oluzungu olufu. Ne bwaba ng'abatudde mu tenti mwenna ye yabalongoosa. Era mugambiro oba yali ateebereza, alabika atulimba. So olulimi kikulu nnyo. Abazadde tuyigirize abaana olulimi lwabwe. Baku luno lwe basoma mu ssomero, eyo tubatwale basome olulimi olwo, kubanga bwe mbagambye nti olulimi kyamaanyi. N'omuntu amanyi olulimi olusukka mu lumu teyenkanankana n'amanyi olulimi olumu. Ekyo mujja kukkiriziganya nange. Oba lwakusoma mu ssomero, wano bwe wabaawo amanyi Oluganda n'Olunyankole, ezo Oluganda ndowooza lwe basoma mu ssomero, n'Olunyankole tebalusoma. Naye kale wabaawo amanyi Olusoga n'Olunyankole, teyenkana naawe amanyi Oluganda lwokka. Temusobola kwenkana. Era alina watuka n'akwepankirako. Muyinza osanga omupoliisi ku kkubo, ng'omupoliisi Musoga, ne boogera mu Lusoga n'ogamba agambye eki? N'agamba agaye mwana weegayitawo genda. Lulimi. N'olwekyo olulimi tulutwale nga nsonga nkulu. Tetuli mu byakusaagasaagamu, tetuli mu byakumala budde, tuli ku musingi ddala ennono y'omuntu kweyimiridde, omuntu kwasimbuliza. Mukkirize